Back-to-back category victories of the Power of Africa Rally, carrying the full squad into the Autocross Championship, and the winner of the 2022 NPU Autocross 1-3. Put your hands together for, and coming from Team MRT, Mike Mukula Jr. and Edward Chiyindi. Congratulations, guys. Soka guno muzanyo nkizudde abannayuganda baguwombera ebbanga lyonna mbadde ndaba abawagizi nga basaba dabosakesi emmotoka ezakasameme zivuganya nga zidduka ekiseera kyekimu ne bagamba zandibadde zinyumira wano bwetyo nenzikiriza okusaba kwabwe ngenda tegeka ekifo ekyo nga kisobola okutwala emmotoka bbiri ekiseera kyekimu era ne mbasuubiza okwetabamu nange okusobola okulaba nga omuzannyo guno guwagirwa ne gavumenti kubanga kyekimu kireeta obulambuzi ate abagulaba bangi abali organize kubanga balina clubs zaabwe nnyingi ezisobola ovaamu omwoga so mbasabidde nabo bafune omuki omwoga ng'ebirala byonna ebifuna n'olaba boda n'olaba saluuni n'olaba ebibiina by'obwegassi ne bano ng'abalabi b'emmotoka z'empaka n'abeeyisa bamu basobola okufuna omwoga okutumbula ebyenfuna byabwe guno omuzannyo gusasulirwa nabo ekyo abagula balina okuwaayo akasente nabo bandibadde basosobwazibwa kubanga omuzannyo guno kyekimu kiyinza okutuletera ebitiibwa mu byemizannyo nga wolaba etwawangula omuzannyo gw'ensi yonna Shell Power of Africa Rally ewedde naye yatandikira wano mu kibuga kya Shekida nabwe ekyo nsabye
gavumenti ewulirize abantu abangi abalaba omuzannyo bakolamu okusobola okutumbula omuzannyo guno okusinga kubanga bafuna obusente butumbula bagwa minisitule y'ebyemizannyo basaanye balowoozebweko n'abasosolezebwa bakkiriza okujja bo bakole training ekikakasa kikkiriza mu kijja kubeera nga ekifo ekisanyukirwamu omuzannyo guno kyolubeerera baŋŋambye beetaagamu okusula oba oliawo basobola n'okuba neza ekiro singa baba bakkiriza ate bawagira nnyo ekiri ekyo ng'ekiri ekyo kirimu amakulu mangi nnyo omuzannyo muno kubanga beeraga omutima kati nabwekityo basazeewo kikulaakulanye okuteekawo lungi oba oliawo batuwagire n'ekiro basobola okuba ne laaleeza ekiro batwenyigiriza ekiro kuva wekiri tuwagire emizannyo egiri international egimu kujja okugirira egy'emmotoka z'empaka egitali gy'abaavu kubanga emmotoka z'empaka okuziraba basasula naye ate n'abazivuga emmotoka bazigula sente ki nyingi lwaki mbagamba kibawa ettutumu kirina status kwabula champion kyebafuna ate kitunda Uganda okusinga bweri okugenda ku level eddako nabwe kisoboza endowooza tusaanye abavubuka tugamuke twetabemu ate tuwagire naddala bannayuganda sebo zino umutima mulungi webale okukigira Kawunyemu nenkwongerako endala okubanga oli musajja okukoledde nnyo baba mutawaana atende basalawo faya emitwe bagiwunuuna fe bakawunyemu fe abalire engeri slippery nnyo era twagenze nga tuli cautious twabadde nga tuvuga ndowooza time yabadde nnungi because where it was dry twabadde nga tusindikamu twabadde nga tugaginga breaking distance so twabadde cautious naye time zabadde nga ziri nnungi so far we're in the lead. Rally eno yabadde ng'etuyamba nnyo manyi autocross eno oluusi biyamba kubanga bavuzi actually even me especially we're still new so nga kati bino events zino zituyamba okumanya rally rules, the regulations, ebintu byonna just how to operate mu stage eyamba nnyo ate conditions zino zabadde nga tuyamba egenda tuwa experience egenda tuyamba nga nawa notes egenda tuyamba nnyo. Omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ogulaba ogwa mu maaso ku Uganda wano? Of course, ffe nga ffe ba driver, I think it's very important that tukole ne federation, FMU, we work together and tubere nga we can find an understanding whereby we can go forward. Wanga ffe nga abavuzi, we are businessmen. Oluusi, where we come from, tumanya aba sponsor, we know people who can actually help the sport. Kati ffe nga ffe kati nga tata wange so atuyamba maybe government maybe to influence a few things kati of course in the sport apart from enjoyment we want to help the sport the best way we can. Babadde nga bali helpful nnyo banyambye nnyo okugamba oluusi ng'ogenda mu route bakuwa ideas ky'okola ate bo balina experience so bakuyamba nnyo ate omanyi okuvuga motoka ya mpaka n'okuvuga motoka ya bulijjo it's very different. So omuntu nga sebuzi oba jasi nakugamba eki take it very serious because bo baluddemu muzannyo. So bakwenda ogenda bawanulayo mu bwa championship mu bangi eritali yawala nedda eno mwaka tekisobola kubanga tuli mu CRC so competition yaffe eri mu CRC so aba NRC so agenda mu championship maybe next year tujaba maybe katulabe let's of course we'll be very competitive that I can promise you. Omuzannyo gw'emmotoka